Amanya n'eddoboozi nze Juma Mulokole. Holle golis holle njagala nkubuulireko ku Katonda wangalye pampimiranga ku kiro neddasa lyanga ku nkoko. Ndowooza mukitegedde. Oyimbanga David Lutalo. Ate era nnyimba naye. Muyimba ne David Lutalo. Oli mu kibiina kye? Siri mu kibiina kye naye nga nnyimba naye muganda wange mukwano gwange. Ego bifaanana bityo. Juma Mulokole yaani eri omuntu atamumanyi? Juma Mulokole olugero n'emuzinze zizinga Juma. Erya Juma Mulokole nalifuna olw'abantu okumpita Mulokole ndowooza nga balaba nkola bya kirokole oba oli awo. Kati ne likala nenga waaye kambalekere erinnya lye baagala nenfuuka Juma Mulokole bwe ntyo ebyokusaagirira senior 6 nali nkozesa Python naye munange okulokoka kuno kulungi ate munange olina okufaanana ekyo kyoli n'ekikuvaamu kiwoome nengamba kampeereze Mukama. Owulira gwe Juma ate ogatteko Juma Mulokole. Juma ly'abasiraamu ate ogamba oli Mulokole kikwataganira anti ebya Mukama bibuzaabuza era kyovula anayimba neŋŋanti ebya Mukama bibuzaabuza si bwe nti bwe nnali mu ntandikwa ani atandaba emulogo. Kakati ne Yesu yali Yesu nga ate mwana wa Katonda. Kati nze Juma naye ate ndi Mulokole. Saayagala kusosola baganda bange abasiraamu balabe banga mbavuddeko nnyo wuuyo n'erinnya lyabwe ndyejjeeko mbeere mukambwe. Nayagala okubalaga tosobola okubeera omusiraamu naye ate n'olokoka oba oli awo n'osigaza n'erinnya lyo n'obeera n'eddembe. Nayagala abantu bawulire eddembe mu kulokoka osigaza ne ku linnya lyo nga binyuma nga si bya bukambwe. Lwava mu lya Python nodda musiraamu. Ogambye wali Python. Bwe nabeera Python nali nkyali mu busiraamu kuba taata wange Sheikh ajja Sumaani Lwanga Kitoobero Busabwambogo Bukangala kungulu nga munda bubisige bamuyita. Kati wakulira ngo yimbe ez'obulokole tanyinga. Asajjuka kuba ntendereza Katonda. Alina asajjuka kubanga abagamba ye mwana wange tayonoonese nansi wuuyo ali kuyimbira Mukama nange wembaye nsanyuka bukosi kiri ekyeddiini kikomawo naye n'essanyu liri teribula. Twogera ku David Lutalo wamusisinkana otya era mukwatagana mutya mutandika okuyimba mwenna? Kusinkana David Lutalo kyali kya magero kuba naye si mwangu tojja kuva bubi eno olowooze mbojja musisinkana naye mu byonna namusisinkana mu lugendo lwesobola kunyumiriza kuba lwali lunene naye wali wattu akabanga nga Lutalo bambi mukwano gwange naye nga sobola mwerimba mugamba nti tuyimba oluyimba naye mala okola oluyimba oluyimba oluga nti ani ayagala ekyamagero mirako kakati wemala okola oluyimba olwo ndowooza nalabanga kati ndi siriyasi nange nga wampa oluyimba terumuswaza kuba Lutalo ndowooza si ndowooza nkakasa yasinga saba kolabo nze yasaba Lutalo kolabo nemugamba nyamba mumpe ku kolabo ndi mugandawo nagamba kasitebeera nga ya Mukama nze ndimukkiriza kodi tuyimba oluyimba mu ngeri ya kyamagero era lukoze Luyimba Lutalo nno kakati Lutalo tosobola musasula kubanga oba wamusasula oyinza okusomba esente zidula ennyumba eno yonna gye tulimu yankolera n'okwagala okw'omutima. Abantu bagerako ng'omuyimbi asinga okuba n'empisa embi n'obutayagaliza n'ettima nga kuli Sevens bwe yavaayo n'agamba wamulabako ddala nti wampisa mbi. Anti kati awo senga teyayagaliza senga teyakola ne kuli Sevens oluyimba naye ndowooza balina ensonga zaabwe waliwo embeera yaliwo kuba bamikwano kuba yaga yamuyimbisa shows nnyingi mu oluyimba shows kumpi extra 10 namba bambi naye ndowooza bajja kusisinkana batereze ensonga eyo kuba bagamba tosala gwakawala nga totegedde gwakalenzi. Kati nja kusooka mpulira ogwakalenzi
then nsalo gwakawala naye kati nze kucyange nze Lutalo is a good man. Mukwakulizo ki bwe yakuwanga mugenda okukola oluyimba? Lutalo teyamba mukwakulizo, yamba mukwakulizo bwa kuyimba bulungi. Lutalo is good person by the way. Ndowooza omuntu kisinziira ku ngeri gy'ozzeemu gy'ali, like approach. Oluusi osobola omusanga ali awo akoye stress n'ebirala. Yes, and he's a strict man. Onokubeera nga naawe omukute mu nkola ennungi. Naye kye mulina okumanya oluyimba twalukola era nalwo ne lukola. Bills zaali zitya ez'okusasula? Alina 10 kye yateekako mu luyimba luno nti oba video oba audio? Audio yateekamu bambi. Lutalo yasasula audio. David Lutalo. Era Lutalo nkwagala nnyo Buladi. Mu bulokole pozi bagamba Buladi. Simanyi gwe pastor. Bagamba muganda wange. Nkwagala nnyo muganda wange David Lutalo. David yasasula studio yonna audio. Nange ningamba kankole ku video. Nakuwandikira n'oluyimba? Oluyimba twaluwandiika ffenna newankubadde yaleeta idea. Yabitandika kubanga era muwandiisi naye sobola kumwerijjamu nti nze mutegeerere. Omuyimbi yeetaaga okukola ne David Lutalo kolabo alina kwetegeka atya? Alina kuba muyimbi nnyo ng'alina empisa ate ng'alimu ne Katonda, kuba Lutalo alimu empisa alimu ne Katonda. Ate omutima omubi gwe bamwogerako kati ati mbadde sinagulaba naye ndowooza nja tutandika okulaba naye mutatuukirira yenna. Oluusi kati nyinza okwenyizaamu wanne muganda wange ande ng'ono oluusi nalowooza nti nina omutima mubi naye nga tunyiizeemu bunyiizi. naye batatuga nti abasumba tebalimba naye bwe lwaki olimbye? Anti sirimba ate kati lwaki mba mpaayiriza? Teyakuggyako sente ate nga wamwokyayo oba just wasasula za namwokyayo nga mmeka ez'amafuta transport nga mmeka zosobola obwa Lutalo. Anti kati Lutalo waba akusaba sente owe nomuwa miliyoni nga 5 olw'ensonga ensi yonna emuwuliriza. Akitegeeza aba akwanjudde eri ensi yonna wamuwayo tozibalanga sente just wamuwayo nga kyaliwo. Nedda nkunyonyodde nekugamba wuliriza nkunyonyodde nekugamba nyimba music atendereza omutonzi n'omulala ali educative oba gwe bayita music owa message. Yes, the gospel artist ate nyimba n'enyimba eziri educative. Gospel artist, how long have you been in industry? Industry kati nimazemu emyaka 3 era mbadde sikola bubi suubira Mukama okunkola obulungi mu linnya lya Yesu. Batugambye oli w'ejjinja, oyimbira jjinja? Jjinja nkolerayo kubanga yeri emirimu gyange. Number 1 waliyo church. I'm a pastor by calling and ndi musomesa by professional. Era nina ettendekero erimanyiddwa nga The Answer Foundation nga liyigiriza emirimu egy'omu mutwe vocational skills ewa Kitakaawe Jjinja. Mu Kampala muno nkoleramu naye okusinga ennaku ezisinga nzimaleemu olw'okwasaganya emirimu. Oba music omusango otya? Music tabadde mubi newankubadde buli kintu ekirungi era kibaako challenge naye nga abadde si mubi kuba okuyimba ekitone ekirina kulira nga mbisobolera ddala era bijja kwongera kutwangirira. So you were pastor by calling, then you were a musician by what? I'm a musician by born. Before nga tonatandika kuyimba mirimu ki gye wali okozeeko? Emirimu gye nali nkozeeko navubiranga ebuvuma ekitundu kye bayita Mulogo, Ekyanja, ku kyalo kye bayita Buziri, mu ggombolola ly'e Bwema nali muvubi. Manyi okuvuba omuya sekeseke omuya oba otega mu kitoogo ebyennyanja kola ekintu kiri awo tomukimanyi naye abamwagala n'abawagira nze Juma Mulokole tugenda kuba tulonkinga akayimba hole era ngenda kubeera n'omukulu David Lutalo owulidde ku Trans Africa ejjinja
olimba ogw'omunaana tugenda kubeera lwa sande emiryango gigulwawo essaawa 8 ez'emisana 13 ogw'omunaana ku sande Trans Africa ejjinja tutandika misana kuba abayimbi bangi tulina Joseph Ngoma tulina Herbert tulina Ozana Joy tulina Joy Tendo tulina abayimbi b'omujinja bonna ab'Embale Eastern Uganda yonna nga tutendereza Katonda kino kyekivulu ng'osobola n'okuleetayo omwana ne famire yo kubanga teri agenda kuwemula ne Lutalo agenda yimba ennyimba ze zonna eza gospel ayimbe n'ennyimba eziri educative ze yabayimbira ogezanga kano ensi yaffe si bwetyo n'obulala yingira kwa mutwalo gumu VIP emitwalo 2 n'abaagala tebe ejja kuba ya mitwalo 2 sente zigenda okuva mu konsati eno zigenda kuyambako abavubuka kuyiga emirimu egy'omutwe egivaamu ensimbi ku The Answer Foundation ewakitaka. Okimanyi nga ne omukulu King Saha naye yali muvubi nga ggwe? Yavubanga kyoba yavuba ku sekeseke n'ebirala. Mukama atujja wala katulaba Mukama era bye bino ebiri mu luyimba nti Katonda mutukuvu wa amaanyi era onaaluwuliriza ku intaneti okwo YouTube teekamu Juma Mulokole na ongoberere ku YouTube channel yange oba TikTok Juma Mulokole oba Facebook Pastor Juma Mulokole music. King Saha ki ky'omugamba? King Saha kyemugamba ayimbe oluyimba olusinza Katonda nga lulimu ne Yesu. Walolo yayimbayo wali nesawuliramu Yesu. So muganda wange King Saha yimbayo oluyimba olulala olwa gospel naye nga lulimu ne Yesu. Ekyokubiri tuyimbeyo oluyimba nga olaba nti kati tuyimba gospel binyuma tubiyimbe era binyume. Nkwagala nnyo kubanga naawe yo good artist. Lwaki muyimba naye lwakuba yali muvubi munno? Ng'ekyo nakyo kiba kirungi. Kyaki? Ayimba bulungi King Saha. Waliyo muyimbi ku nsi nga tayagala kuyimba na muntu ayimba bulungi. Ate nze njagala nnyo okuyimba n'abantu abayimba obulungi. Kuba nange ebyo byennyimba ebyo birungi. Mbeereeyo.